Bitabo biri ebikadde kirase zizagwamu teteeza sente entono mu bantu bose bayitawo omubisi gw'enjuki oguliko gwa 10,000 omubisi gw'enjuki senyiga alusaazi okwekyamula bose bayitawo omubisi gw'enjuki gwa 10,000 omubisi gw'enjuki senyiga bose bayitawo omubisi gw'enjuki oguliko omubisi gw'enjuki nafuka Juliet kolera mu katale k'esseeta embeera gye tulimu ebyenfuna bitono okuyingiza kutono ate nga school fees nnyingi amasomero gakalamusiza school fees nga nnyingi gaseera requirements ziba nnyingi ze bateekako olina oleeta kino olina oleeta kiri ate nga ssente nnyingi za ntono ssente entono tulina ssente ebintu byetukola tebivaamu ssente ebintu bingi ku makubo bantu bateeka ebintu bingi ku makubo kati abayingira eno mu katale kaffe ne babeera nga batono nnyingi za ntono ate ng'olina okuweerera abaana olina okufuna school fees ate nga amasomero geetaaga ssente kati netusaba ne tugamba owa gavumenti tugondezeemu kubanga amasomero ga bwannannyini gaseera school fees ng'ate gateekako n'emiwendo gy'ebintu requirements nnene nga nnyingi amasomero ga bwannannyini gaseera ate aga gavumenti ago bagamba tutwaleyo abaana amasomero ga gavumenti abasomesa banafu tebamanyi kusomesa bulungi abaana tebamanyi kwogera luzungu omwana abeera ku gavumenti nga tamanyi kwogera luzungu tamanyi kuwandiika tebafaayo bagoberera school fees amasomero ga gavumenti bagafuula ga ssente omwana ali mu P7 45 gavumenti eryo liba ssomero gavumenti kale tugamba gavumenti ebeere ng'ekubiriza ku masomero ga bwannannyini bakendeeze ku school fees ne requirements ziba nnyingi zigenda kutulemesa okuweerera abaana abantu bali ku makubo batusalako dda abali ku makubo bye bakola tetulonderera bulonderezi era nsuubira byebyo ate nga nze nina omwana abaana batudde 7 naye ne setuziriiwo zigenda kubasomesa tulina bulungi ate abaana twagala baddeyo basome twagala abaana basome naye embeera tetuwadde busobozi bwa kolaki bwabutazaayo baana basome naye nga tuwagala tinga nze wano mba njagala emitwalo nga 45 nkizaayo naye sinaana ezigula ebitabo teziriiyo segayirira mbeera wano seera buvunanyizibwa abaana ssente tewali naye nga tetulina kyakukola mu buli ngeri yonna tulina okunyigiriza okuba nti baddayo ku ssomero okuzayo abaana kati kusomero naye embeera eriwo kati ya school fees tuli mu mbeera olw'ensonga ssente zikyali ntono twagala okubeera nga tuyambibwako komu naddala nga ku abakyala tuli kubanga abasajja ebyobuvunaanyizibwa kuba tubiriko abakyala abasajja temukyakula obuvunaanyizibwa naye ssente zikyagaanyi twagala kukuwola ku ssente mu naddala ku abakyala sobola okuba nga twongerako mu kapito okugerako kukyala zikiniti atuyabaaana naddala ku abakyala bakati abakyala tuyimiridde
tujja ku bintu bingi so tulabirira eby'abaana soma school fees zeeyongedde batwagaza ssente tuli wano tweyiyya naye nga twagala kutwongeramu ssente kati abakyala ffe twewerera abaana naye kati ndi wano naye sirina naye ng'ate omwana njagala dde kusomero naatandikako kati baabagamba oliwo otandika ssente baba bakwagalira nze alapatubasa ni aspari mp wamukono municipality okusokera ddala njagala okwebaza baganda bange bano abasobodde okukola obuvunaanyizibwa ne bajja balabe ku mbeera abantu bakono gye bakoleramu abasemberayo ddala ekisokera ddala ebibuuzo bya pesaveti byakomeewo naye mukono twapafominze bubi ekituufu oluusi ojja kwesanga nga amasomero ga gavumenti galina abayizi baffe bangi naye nga abasomesa batono wane mukono ezimu ku disitulikiti ezitalina district service commission ate nga mu bintu ebisinga obeera ebyomugaso ye district service commission abakulu omusango bagutwala mu kooti obuwiki kooti egamba okusalawo naye buli kiseera tesalawo ekyongezaayo ekyo nno kituleetera okweraliikirira kubanga abazadde nga bano ababeerawo nga basomeseza abaana baabwe mu masomero naddala ga gavumenti oba ge tuyita aga UPE bafuna obuzibu bw'amaanyi n'otuuka mu kibiina nga kirimu abaana 35 ekirala nga kirimu abaana 2 essomero lyonna ewamu nga lirina abaana nga 1,200 naye nga terina abasomesa 5 katujja kwesanga nga pafomensi y'abayizi tesobola kubeera nnungi egenda kubeera wansi awo wentwalira okusaba kwange eri mukadde wange Dr. Reverend Peter Bakaluba Mukasa ne Honorable Council eya Mukono District n'abakungu bonna bekikwatako naddala batekinika tuwulira ddala wansi okutema entokko butya bwe tusobola okufuna mu District Service Commission. Ensonga eyo nga ngimaze. Ensonga ey'okubiri y'embeera y'abantu baffe gye bakoleramu mu katale wano. Akatale wano mu Mukono ffe ebimu ku bitundu ebyandibadde essaawa eno bikulaakulanye kuba twafuna dda Mukono municipality naye ojja kwesanga nga abantu bakyakolera mu butale nga buno obuli private owned olw'ensonga ife Mukono tetulinaayo katale ka gavumenti konna ate nga emirundi mingi gavumenti ezze netuofaringi tetuteekerawo ki akatale tetumanyi lwaki kagamba abantu baffe embeera gye bakolera mu butale buno bwannannyini embeera obuseera ebisinga tebannungi kubanga nannyini katale yabuulira ddi yabuulira mmeka zoteekeddwa okusasula so n'ensonga eyo eyongera otukosa abaana baffe bapeseveni bagudde ekituufu naye ate mu baana baffe bano okugwa Mukono ye district etalinamu ssomero lya tekinika lya gavumenti tujja kusaba bekikwatako nti naffe Mukono bannaye tuli bantu tukera ku makya abantu bano ne bagenda ne balonda naye kiswaza nnyo kubanga tetulina district enamba tetulinamu institution ya gavumenti eyigiriza bintu bya mutwe ate era nga tetulinamu katale ka gavumenti so nja kusaba bekikwatako okutwala obuvunaanyizibwa okulaba kubanga ebyo ebintu bibiri biri essential nnyo abantu baffe mu butale buno obwa gavumenti bakoleramu bangi ate abantu baffe mu masomero ga gavumenti basomesezaamu bangi nsaba bekikwatako okuapulikutinga sokisi zaabwe okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga abantu bano basigala basasula omusolo gwogumu abantu bano basigala basobola empooza emu neyanzizanyisa mukuume abaana akaseera kano akasigaddeyo abaana mubajje mu mikwano gye mwabatwala emabega kaawo oli yeesize mukwano gwe n'amuwa omwana okuva embaale best friend we n'amukwasa omwana omuwala amugye embaale amutwale ku ssomero batuuseyo nga wayise ennaku 2 n'ennaku 2 nga best friend we ennamba z'essimu teziriiko mulekerawo okwesigisa abaana ab'obuwala mulekerawo okwesigisa abaana eri mikwano gyammwe abazadde mukwate abaana mubaze mu masomero ne bw'oba tolina ssente genda weegayirire omukulu w'essomero
ofube okulaba ng'omwana asoma. Ne bw'oba tosobola tolina ssente za bitabo, abazadde tubegaidde holiday badde mpanvu, mufube okulaba nga at least muteesa n'abasomesa abaana basome. Nammwe abaana muddeeyo ku masomero, temujeemera bazadde bammwe, muddeeyo musome. Teri kirungi, tojja fuuka minisita nga oyagala, tojja fuuka dokita nga tosomye. Ddayo osome, beera royo eri abazadde, beera royo eri abasomesa. Emabegakawo twabadde tulina omusomo gwe twabaddemu, kyampeddeko nga twebuuza omwana tumwesigisaani. Abasomesa batya engeri gye bayisaamu abaana, abazadde engeri gye bayisaamu abaana, emikwano engeri gye bayisaamu abaana. So kikyensaba bannayuganda okutwaliza wamu, tuddeyo ku kalica, ku nnono. Abaana baffe basome, abaana baffe bayige okukola emirimu, balekerawo okwegomba. Omuzadde omwana muwe ekyo kyakusabye, aleme kwegomba, kubanga omwana ajja kusaba peni ya 5 omubogolere omulaga obukambwe, agende ewa Ssedduve amuwe peni ya 5 amungerezeeko ebintu ebirala, akomewo ng'ali lubuto. Kyetutandyagadde okusitula omutindo gwa Mukono, ne tubeera ng'abaana baffe basoma, abaana tubawe facilities. Ffe olutalo lwa District Service Commission mulutulekere, tululwane nga bannabyabufuzi abakulembeze, ffe tululwane. Ne nammwe abazadde muzze abaana mu masomero nga performance bwetyo bweyimiridde, etandise okukkeeya Mukono municipality. Tubasuubiza nti omwaka ogujja tugenda kulwana erinnye, kubanga kino kitulaze, era ndi ready nja kukyanjula mu council mu mwezi guno ogwokubiri. Tugenda kutuula tuteekewo pressurizing group wadde ensonga ziri mu kooti, era tusaba ne kooti eyanguye ensonga ezo esalewo. Mukono ereme kufiirizibwa ku District Service Commission, amasomero gaggulweyo mu bulungi. Naye abazadde mbeegayiridde bambi muzze abaana ku masomero, abaana mubawe facilities, abaana ab'obuwala mubafeeko. Omwana ava mu ssomero because of sanitary pad, ekyo kyokka naye nga tasobola gikola ki kugifuna. Ate kaakati tulina gender balance mu baana, tutunuulidde abaana ab'obuwala naye abaana abalenzi tubakoze eki, tubasudde mu masomero. Naye ne tuwerabira nti omwana omuwala kati gw'ofaako ssaawa za kaakati bugenda kukya agende ew'omulenzi gw'otaateekateeka, omulenzi attattagane ekitiibwa ky'omwana omuwala. Neyanza neyanzege, kyemmanyi ekyo kyembawadde nga bannamukono. Mukono nze nkiddamu abagamba nti maama Mukono terina maama wabula maama ye Mukono. Ffenna yetuzaala, ekoze ebirungi bingi, etuliisizza. Bangi balinnye mu municipality ku bwa memba bwa parliament nga basinzidde Mukono, bangi bafuuse ba governor nga basinzidde Mukono, bangi bafuuse ba RDC nga basinzidde Mukono. Tutunuulire ekitiibwa kya Mukono tukikomyewo nga tukola ebyo Mukono bye yandisaanye. Ssaabasajja Kabaka wangaale n'abagerekagereka b'Obuganda. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amanya nze Sheikh Muhammad Abdul Kasoro, Deputy District Qadi wa Mukono Muslim District. Njagadde nnyo okutwala omukisa guno okwogera oba okuteeka ettoffaali ku bigambo n'enkola etambula mu disitulikiti yaffe eya Mukono. Okusooka kwa byonna tutambudde bulungi Mukono, obusiraamu butambudde, amadiini gonna alhamdulillah, tetubaddeewo na mbojjanyi yadde entalo. Twebaza Allah ku lwekyo, era ne twebaza abakulembeze okutemera empenda okuba nti ekyo kivaawo. Era ku ekyo ne neebaza bakulembeze bannaffe ab'amadiini nti nabo batambudde bulungi. Amadiini wenjogerera, tulina amasomero agaffe, tulina amasinzizo, tulina amalwaliro, weewaawo abamu tetunaba kufuna mukisa gutegeeza bya bulwadde oba bya bulamu mu masinzizo gaffe oba mu disitulikiti yaffe ng'abasiraamu. Ekyo tuli kukirwanako insha Allah, era tusaba Allah atuyambe
nga ne gavumenti etukwatiddeko tube nga tusobola okuteekawo oba okutereza ebyobulamu naffe tube n'engeri yatuyamba abantu baffe mu mbeera y'ebyobulamu era kyetaagisa nnyo. Tusaba Allah tuyambe ku ekyo. Ekyamasomero kikuba enyiike era kituleetera obuzibu okuba nti tukiraba nti omwaka guno abaana baffe bangi bakoze bubi era kinakuwaza okuba nti amasomero mangi gakoze bubi era abaana abayingidde mu bigezo abayingidde mu bigezo okukola babadde bangi naye ate abagudde bangi ddala ne tufuna era abataakoledde ddala nga nabo babadde beetegefu okukola naye nga tebakoze. Kati ebintu ebyo byonna webigatta kitegeeza nti Mukono tulinako obukendeevu omwaka guno bwe tufunye tukkakanye okugamba tukiriddeko wansi ate nga twali badde tulina kulinnya waggulu naye we tukizuula nti amasomero gaffe tegakoze bulungi kiba kitukuba wala. Mu mbeera eyo ekibuuzo kibuuzibwa nti ebiri kuleeta amasomero okukola obubi olowooza biki? Tubuuze nti masomero ge gataliiwo, amasomero egali ki basomesa be batasomesa bulungi kyandiba naye ekyo twali kikoze tutya oba tukivuunuse tutya? Tujja kusaba bakadde baffe abatwala ebyenjigiriza babeeko engeri gye batema oluwenda okugyawo ekigambo ekyo kuba kikalubye. Omwana yenna yeetegesa omwaka mulamba ne weetegeka ng'ojja kukola ate nomaliriza ng'ogudde kinakuwaza. Si kugwa nti lwakuba tomanya naye ebiseera ebisinga omuntu agenda mu bibuuzo agenda n'ekyo kiyeetegese nakyo. Bw'oba teweetegese era n'ogenda mu bibuuzo era ovaayo nga teweetegese. Mu bibuuzo tulina akakodyo ak'omwana anaagwa oba eyagudde yakugamba nti ebintu byali byangu nnyo, ogenda okukisanga nga yagudde ate nga yatugambye byali byangu nnyo, ekitegeeza ku kabonero kanaagwa bw'abeera. Anaayita aga nti saabitegeera byali bizibuzibu, ekyo bwe kibeera. So tubadde tusaba nti abakulembeze b'ebyenjigiriza mu Mukono balabe engeri gye batuyambamu naye kitukubye wala nga bannaddiini ngaffe kitukuba wala okuba nti abaana baffe omwaka ogumuyitako guba gumuleka kwegamba buli omwaka ogukuyitako ate guba myaka gye gyeyongera ate amagezi ne gadda wansi tekikola makulu. Kyetaaga buli muntu omwaka lugukuyitako n'amagezi ne gaba nga geeyongerako naye buli lw'osoma ate n'ogwa obozze mabega. Era mbadde nsaba nti ab'ebyenjigiriza batuyambeko wonna aweetaagisa tutambulire wamu ffenna ne bannaddiini tubenga ebyenjigiriza bino birongooka kuba kyemanyi nti ebyo bitambudde ku mulembe gwa mukama waffe omukwano gwaffe district chairman kyemanyi ajja bikwataganya bibe nga bitambula era simanyi entalo zino ze zireeta ebyo oba mitawaanaki naye kyonna kyekiri tusaba bambi tuteeke wamu obwongo tutambulire wamu ebintu byaffe bitambule kuba tebitambudde bulungi. Bw'owulira okusinziira ku lipooti gye twafunye eva ku mukulembeze w'ebyamasomero by'okulambula amasomero nga lipooti ye etegeeza nti abantu balinga kumpi 17 bonna tebaakoze bakwegamba bagudde ne tufuna n'obugwako ate tufune nti ate 3 nti tebaakolera ddala ekitegeeza abantu 12 nga bo bali awo tebavudde mu kibiina wabula basigadde awo mu kibiina. Kiba kitukosa ng'abazadde ate era nga bannaddiini ate era nga bannayuganda kiba tekirina kye tutulambye naddala ate nga ffe bannamukono tuba tukoseddwa kinene. Kyo tusaba gavumenti ebeeko ne kyetuyamba inshaallahu taala. Ba head teachers bonna tubeere nabo tubeeko n'engeri gye tulongoosamu kuba walabika nti mu masomero eyo eriyo ebizibu. Mu masomero eyinza okubaayo ebizibu oba ogezo birondoola osanga nti waliwo amasomero agatali mu basomesa oba abasomesa gye bali naye nga si batendeke gye gali amasomero ag'ekikeeke tomanya nakyo kiyinza okutukolera kinene mu mbeera y'okulemererwa ebintu bino. So wekiba ekyo nga gyekiri nakyo kijja kuba kitukosa. Mbadde nsaba nakyo tubeeko n'engeri gye bakitukoleramu tubeeko oba oliawo bwe tuva ku mbeera okudda ku mbeera endala. Kyensaba inshaallah.
Ssenakirala Kyennyonjo yangu era kyetwetagisa kuba oluwumula lwaweddeko naye ogenda mugamba nti genda oddeyo okola otya ogwe nga muno bwe yagudde oba genda namwe mulemererwe tugambe nti tukole tutya kati kitulemerera naye ng'akaseera kakuzaayo baana baddeyo basome naye eri bye basomye ebyasoose abaana abasoose omanye omwana yakulembedde oba omwana asoose ku lujja yawa owokubiri onajja kyagenda okukola kubanga mwana waka wava maka ng'avaawo nakitiibwa yafumbiddwa bulungi alhamdulillah n'abalala bajja kugoberera naye waba yalemeddwa agenze kwegamba yeefumbiza akoze atya ebiseera ebisinga kiba kireeta mitawaana so tusaba nti abaana baffe batandike abazadde babatwale ku masomero naye kyalibadde kirungi tumanye amasomero agali ku mulamwa agayinza okutukolera obulungi n'agatali ku mulamwa bagatereze tetujja kutambulira mu masomero nga tegali kukola bulungi tegali ku mulamwa ate tuyite abantu nti mugende obanga agamba nti banno bayingidde mu lyato bagudde bafudde ate naawe mujje muyingire mu lyato tetujja kubanga mbaata zino ezigenda ne ziraba zine waazo ziggwerayo ate nazo ne zigenda kwegamba kyalibadde kituleetera ekifaananye nti tube balungi abeetegereza omanye yeetegereza yaafuna ate ensobi tuyigireko njigire tube nga tukola ebirungi tuleme kufaanagana ensobi yabaddewo ate tuleme kugiddamu kijja tuwa enkola ennungi inshallahu taala wabillahi tawfiq. Obutunuulira nze Meya George Kajimu naye Meya by title kubanga sinze Meya aliko mu kaseera kano nze Meya aliko luli ate tukyebaliza Mukama Katonda kubanga ndowooza ebbanga litwaliro twaweereza bulungi ate tukyalina essuubi nti ne bwe tunaba tuze kuba member wa parliament tujja kuweereza bulungi. Okusookera ddala kibadde kyennyamiza nnyo n'okulaba nti Mukono tekoze bulungi mu bibuuzo ebyayita nga bwe badde ekola. Mbanyi nti Mukono bulijjo ebeera mu kifo Mukono nga Mukono municipality ebeera mu kifo ekyokubiri oba ekyokusatu oba bwe tukoze obubi ennyo nitubeera mu kifo ekyokuna naye kati okumanya nti nno Mukono municipality mu bibuuzo ebiwedde twabadde mu kifo kya 7 kyennyamiza era ndowooza tulina okugenda mu maaso ne tunoonyereza lwaki nga enkola y'abaana baffe mu results ze baafunye teyabadde nnungi. Okusookera ddala ndowooza tulina okulaba nti Mukono abazadde bangi tebasobola kutwala abaana baabwe mu masomero ago amalungi bandibadde babatwala ne baba nga balina okubatwala mu UPE schools ekitali kibi naye okusomoza kutulina nti UPE schools teziyambiddwa nga bwe zandibadde ziyambibwa kubanga bw'otunuulira UPE schools ng'esa amasomero agamu nga kyesereka tegalina basomesa ng'ate abasomesa bandibadde nga basasulwa gavumenti kubanga amasomero ga UPE kitegeeza tulina kinene nnyo ekyokukola. Okusookera ddala tulina okumanya nti District Service Commission yaffe badde tekola emyaka 3 n'olwekyo kiba kitegeeza nti abasomesa bandibadde bawandiikibwa abapya tebasobodde kubawandiika ngera bwe kibadde mu basawo ate ne mu bifo ebirala ebya gavumenti. Ekisookera ddala kye tulina okukola nga Mukono kulaba nti District Service Commission ekola kubanga District Service Commission bwe bekola ejja kubanga ewa emirimu abo abasomesa ate n'abasawo n'abalala. Naye bwe tudda ku kyaffe ekya Mukono ndowooza ekiseera kituuse okumanya nti nno amasomero ga UPE gateekebwamu nnyo amaanyi kubanga galina space, galina plenty of space. Singa gavumenti egateekamu ssente ate n'abazadde bennyini baako kye bakola amasomero ago gandibadde gasobola okusomesa abaana bangi nnyo. Lwaki nga teekako nnyo essira kubanga abantu bangi abazadde tebakyasobola kusasula school fees mu masomero ago ga private lwaki basasula miliyoni ng'emu n'ekitundu oba miliyoni 2 naye mu masomero gano singa abazadde bakwatagana n'abasomesa ne bakwatagana n'abakulembeze b'essomero management z'essomero ne balaba ngeri ki gye tusobola okuyambagana
twandibadde nga amasomero ago standard egenda erinnya. N'olwekyo nze ndowooza nti ekimu ku kireese omutawaana ogwo nti abaana abandibadde basomesebwa mu private schools ennungi batwaliddwa mu UPE schools, ate mu UPE schools ne batasobola kufuna ekyo kye bandibadde bafuna. N'olwekyo tulina okuteeka emphasis now nti UPE schools zisobola okuba nga zirina abasomesa, nga zirina ebyetaago ebyetaagisa, ng'abaana basobola okuweebwa ebitabo ne facilities zennyini nga zirongoosebwa okusinga bwe ziri. Baani abavunaanyizibwa? Gavumenti eteeka ssente nnyingi okusinga ze badde ekola mu masomero aga gavumenti, ate n'abazadde nabo baleme kusulayo gwa naggamba, nabo baveeyo baveeko kye bakola. Mu ngeri eyo tujja kusobola okufuna abaana baffe bangi abandibadde tebasobola kusomera mu private schools naye ate ne basomesebwa mu UP schools ate ku ssente ezaamusaamu, nga n'abazadde nabo bavuddeyo nga balina kye bakoze. Ensonga endala, tulina okunoonyereza bulungi lwaki ate abaana leero performance ekyuse ennyo neva mu bitundu ebyo ebibadde ebikola ennyo traditionally nga district z'e Kampala, district z'e Wakiso, district z'e Mukono, ate negenda mu bitundu ebirala. Wateekwa okubaawo obwetaavu okucekinga bulungi controls mu ngeri ki ebibuuzo gye bikwatibwamu, nti amasomero agamu tegafuna mukisa gakufuna bibuuzo ne bayamba abaana baabwe batere bayite, kubanga mu ngeri eyo bwe bayita abazadde balowooza nti essomero lino liyisa abaana ne bongera okubawa abaana. N'olwekyo ekintu ekyo kyetaaga okwegendereza ennyo. N'olwekyo nga Mukono, nze ndowooza nti tukyalina omukisa munene nnyo okulaba nti performance z'amasomero gaffe zeeyongera okubeera waggulu gye tubadde. Tulina okulaba nti nno tusisinkana abakulu b'amasomero bonna mu Mukono, n'okulaba amasomero ki agatakoze bulungi, era n'okulaba biki bye tusobola okukola nangeri kyesobola okubayambamu. Ekirala, nafunye amawulire nti abaana bangi beewandiisa naye ate ne batagenda kukola bibuuzo. N'olwekyo nekyo kyetaaga okwetegereza lwaki omwana ajja mu ssomero ne yeewandiisa ate ekiseera nekituuka ekyokukola ebibuuzo n'atajja. N'olwekyo byonna birina okunoonyerezebwako. Kyandibadde kirungi nnyo mangu ddala abavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu department ez'enjigiriza ku district ate ne ku municipality okwekenneenya bulungi performance eyo, masomero ki agatakoze bulungi okusinziira ku badde gakola bulijjo, ate abaana abatakoze ebibuuzo baana bali luddawa bavudde luddawa, n'ensonga endala nnyingi nnyo okusobola okulaba nti Mukono tusobola okuddayo gye tubadde, kubanga Mukono ebadde manyiddwa nga y'emu ku districts oba municipality ezisinza okuyisa abaana abangi, ate nga tulina n'amasomero malungi nnyo. Ng'oggyeko gala ga UPE, tulina amasomero nga Seta, tulina amasomero nga Global, Cornerstone n'amalala mangi. N'ekyo kyetaagisa okwekenneenyiza bulungi nnyo, ate ffenna ng'abakulembeze n'abalala opinion leaders ne tuvaayo okuyamba ku nsonga eno. Ku buli muntu yenna kubanga kyamazima akasente kakati kafuuse akasente. Naye nkubiriza abazadde bonna bakole kyonna kye basobola okwefiisa n'okwefiiriza, basobole okuzza abaana amasomero, kubanga omulembe gwe tuliko kaakati omwana atagenze mu ssomero atafunye ebyo ebikulu ebyetaagisa kijja kumubeera kizibu nnyo ng'akuze okubeera mu society, okubeera mu mbeera ey'ensi eno gye tulimu etambula ku misingi ogwa yiriyiri, naddala mu bintu ebikwatagana ne tekinologi, ebikwatagana ne
ne IT n'olwekyo kikulu nnyo era nsaba abazadde bonna mwongere okwefiisa n'okwefiiriza abaana bammwe basobole okudda mu ssomero, mwogere n'abakulu b'amasomero. Ate n'ekirala kinagambye UPE schools tuzitwale nga schools zaffe, ate tuteekayo gwa naggamba tuziyambe zisobole okusomesa abaana baffe obulungi nnyo okulaba nga ebyenjigiriza omutindo gw'ebyenjigiriza wano mu ggwanga tugenda guserebamu, naye ekibuuzo kiri nti baani abaleese ebyenjigiriza oba omutindo okubanga gusereba? Njagala tujjukire nti emabega naddala gavumenti ya NRM ate naakujja mu buyinza waliwo okusoomooza kw'amaanyi. Abaana tebasomanga bulungi, waliwo obulwadde bungi ng'obwa polio, waliwo measles, naye gavumenti eya NRM bwe yajja kyeyasookera ddala okukola kwe kulaba nga endwadde ezisobola okuziizibwa ziziizibwa. Kibaga kizibu nnyo okusanga obulwadde bwa polio oba measles ng'obutawaanya abantu. Era gavumenti yaleeta enkola y'abaana okusomera obwereere okuva ku primary level okutuukira ddala ku secondary level. Naye ate wadde gavumenti yeekoze ekyayo kyerina okukola, naye waliwo okusoomooza kw'amaanyi naddala eri abazadde. Gavumenti ewaayo school fees. Buli mwana ali mu ssomero wa primary gavumenti emuteekako ekitone nnyo $1,000. Naye kyewuunyisa nti abazadde bo beesulirawo gwa naggamba. Nosa abazadde tebaba kuwa ssente z'abaana kulya, abazadde tebaba kugula yunifoomu, abazadde tebaba kutambuza baana, baagala gavumenti kimu ekikole. So nti okusoomooza kunene nnyo eri naddala abazadde. Kati bw'otunuulira report eyafulumye, minisita bwe badde afuna ebibuuzo kyalaze nti abaana bangi baregisteringa naye they did not enroll, tebamalako. Tusobola okugamba nti wayinza okuba waaliwo olw'okuba nti waliwo obulwadde bwa COVID-19 bwanyiga nnyo abazadde. Kati abaana abamu ne batafuna bikozesebwa, naye wadde gavumenti yali efubye okutegeeza abazadde bonna nti muddire abaana, omwana baba afunye olubuto mu biseera ebya COVID-19 mumuze okusomera. Abazadde abamu tebakikola kubanga abaana abato okuba nti ebbanga lyali ddene tebasomye, abaana beefumbiza, abaana abalenzi banoonya ebyokukola. So kati kino kirina okutunuulirwamu, naye nga essira gavumenti okoze kyerina okukola, naye abazadde bagayadde. Bw'otunula mu disitulikiti ezimu kati nga Mukono, disitulikiti y'e Mukono erina okusoomooza kw'amaanyi kubanga bw'otunuulira enkola ya gavumenti yasalawo okulaba nga buli disitulikiti eya Uganda erina amasomero agamala, okuteekawo enkola ya seed schools. Buli ggombolola eriri mu Uganda eno erina okuba ne seed schools. Seed schools agamasomero ga gavumenti agava ku senior 1 okutuuka ku senior ey'omukaaga, era gavumenti ekoze kyamaanyi nnyo. Emabega awo bw'otunuulira mbadde njoga ku disitulikiti y'e Mukono, essomero lya Ndadi Mutwe Church of Uganda lyazimbibwa gavumenti eno,
that's a city school in Shimenyede sub-county. So nti government ye elimye olulimbi lwayo naye abazadde abakyagayadde okuvaayo okukwatira awamu. Then era Mukono ekyalina okusomooza nti amasomero agamu tegena abasomesa bamala. Obadde wenkayana ku kakiiko akateekawo emirimu akayitibwa District Service Commission. Nakati ekisanja kigenda kuggwako akakiiko tekaliwo akateekako ate nga akakiiko ako kekasobola okutuula ne basobola okuteekebwawo abasomesa abamala amasomero. Amasomero agamu temuli basomesa bamala. Ate tojja kuva eri ogambe nti gwe ojja kukwata omusomesa muteeke mu ssomero, tajja kusasulwa. So olina okubeerawo akakiiko. Kati Mukono erina okusomooza kwa maanyi nti District Service Commission nakati teriwo. Enkayana ku district nayo zireese nnyo okolaki okulaba nga ebyenjigiriza bidda mabega. So nandirowoozezza nti district naddala ssentebe akulira district e Mukono wamu ne Kaawa batuule amangu ddala balabe enkayana ku kakiiko akawa abakozi ba gavumenti emirimu nga kakana n'obuyinza okuwandiika abasomesa mu masomero aga gavumenti egonjoolwa. Bwe neeba egonjooddwa then kitegeeza nti amasomero gajja kufuna abasomesa abamala. Abazadde bali mu abazadde abaagala abaana abalina omutima oguwerera tebakyassa olw'okuba nti abaana bwe batandika okusoma mu wiiki ejja. So n'ate eriyo abamu nga byagamba ebyo tebinkwatako, essaawa bwe neetuuka ng'agenda gavumenti emukolaki emulabirira. So nze nkubiriza abazadde nti gavumenti bwe beekukwatiddeko naawe limu olulimbi lwo ng'omuzadde. Muleme kulowooza nti gavumenti ejja kujja ekwate ssente etandika okuwa omwana we ebyokulya, etandika okugula yunifoomu, egulira omwana we ebyokulya. Kati gwe omuzadde omulimu gwo guba ki? Buvunaanyizibwa ki bw'oba olina eri omwana? So mbakubiriza abazadde nti tubeere abazadde abalungi, twekubirize tukwatire wamu ne gavumenti omwana oyo gwoberera mwana wo ate mwana waki wa gavumenti. So bwe tuneegatta ffenna omuzadde ne gavumenti ojja kukola nga ebyenjigiriza birongooseddwa. Twatwa Jackson lawyer by training, mobilizer of the renal party, and also the protection of Nachi from a constituency, member of parliament. Yes.